tulinawo akasente gavumenti ke yatuwadde ng'eyita mu kitongole ekya federation kitwala UNMF. Akasente ako kaffe baproducer kwekulaakulanya mu nkola ey'okwewola. Kwewole otwale kole byokoze omyewo n'omulala atwale yewole akole byakoze ate naye nga kikolebwa kitya. Tulina obukadde 10,000 bwafunye. Akasente kakyali katini naye kulinga kutugezesaamu kubanga kigenda kubanga kya buli mwaka bajja tunuulyanga performance yaffe sako eng'egyekozeemu okubaddamu okutuwa bakubiseemu okusinziira performance yaffe. Tuba tukoze bulungi tomanya tezibadde 10,000 ku luno bayinza okutuwa ebirungi okuddako okusinziira enkola yaffe. Tegeeza tuba twogera okulaakulana. Tuba tukoze bubi kiyinza okumaliriza nga tukomye ku zino ezisoose 10,000. Tukola tutya? Enkola ya sako ng'era bweri eyimirirawo okusevinga members okusevinga n'okwewola. Tutandikira na mu registration osobola okufuuka member n'osasula registration fee n'otandika okusevinga okasobola okufuuka member tuuka ekiseera ekyokwewola. Weewola emirundi 3 savings wo. Tugambe nti yo savings omutwalo gumu. Tegeeza bw'otuuka okwewola ojja kuba oli entitled okufuna emitwalo 3. Bw'obeerayo n'emitwalo 3 nga savings wo oli entitled okufuna emitwalo 9. Bwekityo obaayo n'akakadde milioni 3 oba bukadde 10 tegeeza obeera oli entitled okufuna milioni 3. Kikulu kya byonna sente zino kuzikakasa nti zirevolvinga zigenda nezidda. Otwala kasa nti ozizza mu bbanga eryo lyolina okuziddizaamu n'omulala asobole okutwala n'omulala asobole okukuza ekibiina kuba gye mukoma okusevinga kuba gye tukoma okusevinga sako ebimu kubiyiguza ebirungi bya sako ebyo. Wawo n'ebirungi ebirala mukulu pulezidenti agenda kubaako ndowooza bwabatwala kirimu okusevinga naye nga wajja agenda kibona eti agenda kubayisa mu nsonga eyo. So badde nsaba bamembers abakulu mwenna abali mu miziki okuganyulwa mu sako oba mu birungi ebiri mu sako olina kusooka kufuuka memba kintu kikulu neregisitali. Simanyi oba abali munatuliwano muregisitali kwakawo muli bamembers bakawo Vice nga bwe yagambye tugenda kukolawo akakiiko wano tugenda kwerondamu akakiiko tugenda kulaba nga n'ekyo kikwasaganyizibwa kulaba akufuuka bafuli esadembazozaakawo nefuukira ddala abamembers abasako okusobola okugiganyulwamu ebirungi byonna byonna ebibiri. Manyi toyinza kumanya birungi biri mu nnyumba ng'oli bweru enakusooka kuyingira olyokola sajja akayinamu ebitebe ebirungi sajja abaka flat screen kaakabi naye bw'obeera ebweru eri toyinza kumanya kirungi kityofiirwa oba birungi ki ebiri mu mbeeri. So badde nsaba bamemba ekikulu ekiriwo kusevinga kwakana akasente kaffe naye tugenda kukafunako nga tosoose kufuuka memba obanga ate bw'ofuukira memba kikakatako okusigala nga kusevinga okusobola okufuna kuba togenda kufuuka memba olinde tyaba naye nyafunyemu obuzibu njagalayo miliyoni 2 njagalayo miliyoni 3 n'ekyuma kyenjagala okugula nagala microphone njagala sound card eno nga babadde tusevinga uganda wange tugenda kudisappointinga tugenda kufunayo yadde olwatala naye nga ate twandyagadde fenna tutambulire wamu sevinga
kasente ko kakubisibwe ngomanya nti naye emitwalo gyange asatu microphone emitwalo kindi oba emitwalo musanvu bakinde musabo newole etowa microphone osigale ngaokola kubanga lijja kubeerawo eryokukolebwa eritakalubiriza kyosobola okuzza akasente ako mpolampola naye obeera olina okubeeramu kino kigenda kutwiteekamu ne culture y'okusevinga kuba baproducer ffenna ffenna tulina obuzibu bw'okusevinga sinaffe ffekka n'abayini fak ffenna ababeera mu entertainment tulina obuzibu nti twagala nnyo okufuna n'oliirawo okufuna akakaddeko okufuna sente z'ofunye odukanga omulimu yakabi odukanga okolaki nga weereka oli mukalu ekitegeera so tubeeremu tugenda kutuyigiriza okusevinga tugenda kubanga byokoma okikola kitandika okukakatako era buli ofuna nte bwefune abi kanzije kukala omutwalo oba etaano oba emmeka okusinziranga ku olwenze nga zozijjako sweta okusevinga ekiko ketugenda okulonda oba ketugenda okugira kagenda kuba kekakwasaganya eno nebyetaaga okubuuzibwa musobola okuyitanga mu kakiiko ako okubuuza byemuba mutategedde naye enkola enga okufuuka memba wa SACCO registration president agenda kikwasaganya SACCO fine kiveeri tulina kusooka kufuuka fuli registered wa APAO naye okufuuka kwasigenda kudda mu kulamaza okwokikwatulukwati registration eya SACCO tulinawo kafi ka mitwalo 10 kafi ako kagirako ki breakdown yako tuba kuliko membership ya mitwalo 2 nekubeerako subscription fee ya mitwalo 3 kakati noweewuunya nti ate era kubeerako ne ka initial savings kamutwalo mukitegeeza bumala okuregistaringa bwoti okoze registration omaze okusasula registration obeerayo ne savings wo wa mutwalo gumu kitegeeza oyagalira okujja oba oregistarinze oyagalira okwewola kitegeeza olinayo emitwalo gyo 3 gyosobola okwewola sinzira nti obeera otandise n'okusevingayo omutwalo obeerayo n'emigabo etwandiyise shares emigabo 4 buli mugabo gwa mutwalo kitegeeza gyemitwalo 4 tumanyi enkola y'emigabo emigabo egyo kisinziira tulutuula nga bamembers netugabanaka shares zaffe ezo omwaka guweddeko okusinziira ekibiina nga bwe kibadde kikolamu obaayo n'emigabo 4 oliwaddeko okusigala ngaogula emigabo naye buli mugabo gwa mutwalo naye wano oba oyingira kitegeeza oba olinayo emigabo gyo 4 kitegeeza oba olinayo ekyenjawulo nti omwaka bwe guggwako muba tutuula ne tubala nti amagoba tukoze gatya kubanga SACCO eyimirirawo ku migabo egyo nti tukoze tutya nti bamembers ki abaagula emigabo nti bwe bano nti amagoba gaabwe gegaliwa ofuna nti gundi gugagana amagoba ago gagana amagoba ago mwaka okusinzira emigabo emeka gyolinayo bayitegeeza nti emigabo egisembayo okuba egya wansi tokka wansi wa migabo erina kuba gyobotandisira oliwaddemba okweyongerako okugula emigabo tegikoma jjo